Aromatic production maziga mereere byandibeera nga bino bigenda kubaawukanya obunkenke buyitiridde Fifi the Queen owa best friend naye atabukidde omukyala Ray P owa Spark TV ensonga z'omwana ziveemu ziri wakati wa taata we ne maama we gwe toyina kyotugamba nabyo mbireese omukyala Sherry Matovu ensonga zonna azitubuulidde ziizino ate ye omukyala Susan Makula naye atubuulidde ekiddako oluvannyuma lw'okuwangula omukyala maama Phina avuddeyo agamba kimala byonna byonna ngenda bikowana ku Clarity Source 256 Mbera Fatuma Sulaiman okutusako the best information trending all around the internet ne walla yonna gy'obadde gy'otabadde ebibaddeyo byonna mbikutusako nkusaba gwe eyakategatako obeere nga subscribing mukwano obeere part of the Clarity family ate era onyigene notification bell so that when a notification pops mukwano gwe asooka okufuna information kakati video ebeera nga etandika tujiwa like ne comment section ebeerawo olwandyo kentandikire ku mukyala Sherry Matovu munange mabegako twali tuli abwongo omukyala ono Sherry waffe tatugamba bannanyeze tadiyasi yadde nali namukyawa naye nze omutima gwali tegukolanga tegutereeranga byonna nabikolanga ndowooza mulumya abasajja ab'enjawulo nabakyusanga naye ng'omutima gubeerako gye gukola gye gwagala era nze bannaye neetonze munange nga tatwala bimuli watadiyasi nga boogera nga bagamba ebyawaka tunyigaganye naye tukole tusonyiwagagane munnaye babiri nga baddingana era omukyalo ono yagenda maaso neyekubako tatu nagamba nti my last breath nze katsi ye wange munnange twabadde tuli abo nga tututu twekyaye ne katsi ka message olwakalabye ne mukubira ne mugaa Sherry nze mbuulira toyawukana bwotyo nangamba n'ebifaananyi byebyo nga munnaye tatu yakoze biringa ebya Sheila yagifuddemu ekinyonyi nga yagisanguddewo era nagamba nze bannange omusajja mwesonyiira mugamba kiki nangamba faate munnaye wa Clarity ebintu bino biri nti omwami ono ansobedde nze naye tulabika tekyakwatagana ebbanga lyetwamalanga tetuli ffenna tulabika embeera yakyukira ddala naye munnaye Sherry njagala omanye nti mbufumo mbeeramu ebintu ebyenjawulo era ne bitataaganya abagalana wabula obugumiikiriza n'okwewayo kiyambako bingi nnyonnyo ddala ate era nkusaba onywere yali wakati ogamba wabuddeyo oyina okuddayo kubanga ye taata w'abaana bo munnange ate ye okusaidi omukyala Irene Nambiru Morella omukyalo ono avuddeyo n'agamba nti abantu bangi abamulumbaganye era ne bamulumiriza nti nnyabo maama wo kyonna ky'omukola si kituufu wabula emabegako yavaayo n'agamba nti and no I have never put my mother in prison. Simuteekako mu kkomera era ebyo byonna byayogera bannange si we biri temumanyi kitegeeza okubeera nga gyonna emyaka gye nnina nze gwe mulaba wano eno mukaana kunneegomba naye obulumi bwe mpitamu olwa maama wange nzala munnaye bungi nabagamba mulekerawo okumucriticizinga n'okumwogera ebigambo ebibi kubanga bingi ye nga ye ebimuluma ate nga tasobola kuvaayo buli mulundi bwe gumuluma nti ate adde mu media agambe kino kye kinnuma nabagamba n'olw'ensonga eyo mulekerawo okugamba nti ye yatulugunya maama we wabula singa munategeera the other part of the story mujja kukomekera nga ate mumutegedde bambi omukyalo ono katusabe nti baddamu ne bakwatagana ne maama we ate yo ku side ey'omukyala bindeeba mukyala gwe bayita Rape mukyala bindeeba ombwat ensonga y'omukyala eyavaayo n'agamba nti alina omwana wa bindeeba ekutte wansi ne waggulu era eleese akacyankalano kangi mu bantu ab'enjawulo mu bakyala ab'enjawulo n'abo abantu bonna abali mu media mwennyini muno nga wetubeera twogerako ekyo omukyala Rape ekisooka ya issuing ebbaluwa ng'agamba nti agenda kusuwinga buli muntu atambuza ebigambo ng'agamba mbu ye baawe yazaala emabbali tawaayo buyambi nga tebalina bukakafu wabula ye omukyala Rape munnange ekyenjagala okutegeeza mu kaseera kano nti agakatukka ku deski yaffe gali nti omukyala mama Phina yavuddeyo n'agamba nti omwana ono kamusasulire school fees bwe kibeera y'ensonga emutawaanya bannaye omukyala Rape yamugambye ogeza
ogeza n'okola ki n'osasula ssente. Ate ye omukyala Fifi the Queen naye yavuddeyo n'amugamba ensonga z'omwami wo ziveemu. They mentioned your husband, not you. Kiki ekikuyingizaamu ng'ate bayogera mwami yekka? By this time wandibadde ku side ya mukyala oba sekyo ng'ofuna measures ngeri ki gye musobola okubeera nga mukola ki mumalawo ensonga eno. N'amugamba rape tereera ekintu kino si bwe kirina okubeera. Mama Phina ogamba nti agenda asasulira omwana fees ate nakyo n'okigaana agwobeera nga agamba nti ensonga ojjagala esigale nga bwebiri. Wabula byonna byonna ebinaava ku side eyo kubanga n'abanene beegassemu nga Mama Phina, omukyala Fifi the Queen n'abantu ab'enjawulo. Ensonga eno eya bindeeba okubeera nga talabirira mwana esitudde abantu bangi. Byonna binaava ku side eyo wano ku Clarity Source 256 tujja beera tubikuwa era nga tubikutuusaako. Ate ye omukyala Susan Makula Bujingo naye omukyala ono nga we nakutegeeza nti emabegako yanominatingibwa abantu ba Cafe Javas era bw'atyo yagenda maaso n'okuwangula obukadde 5 obw'ensimbi. Okukujjukizaako omukyala ono yawangula akalulu ka Woman of Excellence ak'omwaka 2022 era nga munnange abantu ab'enjawulo bavaayo ne bagamba nti omukyala ono mazima akalulu yakasaana. Wabula oluvannyuma lw'okuwangula millions ezo 5 omukyala ono yavuddeyo n'agamba nti nedda mbutuufu ekibeera bwe kiri sigenda lekerawo olw'okuba nawangudde kanyongere okuteekamu era yasazeewo n'awa abaana abawala ab'enjawulo omukisa n'abagamba gwe ogenda kuyiga okola sanitary pads ku bwereere n'abagamba balala gwe ogenda yiga okola kino ku bwereere. Omukyala ono munnange ye bw'atyo bwe yasazeewo n'agamba nti nyongere okubakwasizaako kubanga mmwe abampadde akalulu kano ag'okubeera Woman of Excellence of the Year. Munnaye nkwebaza yonna yonna gye tuvudde okutuuka wano we tugenda okukumaikiriza olwaleero. Nkugamba nti gwe yakategatako tewolabira tu subscribe, nyiga notification bell, video tewolabira okugiwa like, ate munnaye ne comment section ebeerawo okubeera nga nkubuulira kyonna kyonna kye weetaaga okutegeera. Thank you for watching. Abeera Clarity Source 256. See you then.